Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye bannange Nakawombe Shifa Hope tuyingiddewo ne nani Shadia wenalimu Nyombi Shadia tuyingiddewo ne Nyombi Shadia omulungi waffe bannange bana Shadia oli otya Shadia omanyi nti ogezze naira wallahi kankusuneko tokogga byale eyo bikola ebyo byokusunako nze nno omuntu bwe yaŋŋambanga mbusimanya biki ogezze nansunako nga bonsunako nkukuba oluyi kubaka basunanga akantu ne kakugenda ku mutwe ng'oli akusuna mbu kankusuneko kankusuneko ne bikulumaza ate nenfuna obusu ne mu slap nga nkaaba n'okkaaba bantu babikuliza naye si bituufu mbwera kankusuneko tokogga omuntu aba anoonya yagala dde okkusuna naye nga bannange tuyingiddewo muyitire ku Hypex Studios. Yes, nange ngendayo anytime from now, very soon ngenda kwefunira ku photoshoot ku bifaananyi njagala okwekubayo ku bufaananyi awo munange nisooke neerabe mu ka new size new weight new size esaana nga toŋŋambyeko muŋŋankozi oba sikoze Shadia era okoze ntazeemu ku kilos bane muyino kiŋŋamba ekintu ng'ekyo kinzizaamu amaanyi olutalo olubadde luwanvu eri haso simanyi na bwenjinyumya naye ng'era kisingako okubeera ku bitanda nga olwadde olya masavu biki okitegeera kati osinga obeera ku bitanda nze n'okulwala kwakendeera n'ebitanda byakendeera okuba enatandika ofaayo ku byennyina otteeka mu mubiri okakasa Shadia ogenda gejja omubiri gwo gukiraga wallahi omubiri gwo gulaga nti ojja gejja ate weight ejja speed nayo okugisala nzira sijasuuka nnyo gw'okirabidde ku ki anti nze neemanyi sirina nnyo masavu Shadia tusibewo amasavu g'ogalabirawa anti olaba bulijjo era siri munene kati era wembanga zira siri tomanya Shadia ojja gejja wano nja kujjukiza ka vidiyo mukatereka ndi mulungi wano bayira nze gwe basinga omumanya mu kujjukiza ntereka omuntu ne mujjukiza naye nga tusanyusa okulabako yes naye nga mbadde nkyabagamba nti ku Hypex Studios basange ku 0789 343802 oba basange ku 0754 192434 babayita Hypex Studios tugende tufune ku bufaananyi obw'omulembe nga nange sejjeemu tugende ku Hypex tufune ku bifaananyi Shadia obulamu bugamba ki bulamu bulungi weeyagala eyagala nnyo nnyo eyakaka nnyo kakulu waliyo ga nti neeyagala naye akaka nnyo kalalamu yes naye nga nti neeyagala nnyo akannyo kwekali life is good that's nice naye nga mikwano mbajjukiza nti ku Hosh Fashions and Bridal gye tujja engoye ez'omulembe zonna ezambalwa ku mikolo gyonna both casual wedding and party wears for both men and women bali ku 0702562157 gowe naye akatwegattako nga wandyagadde okuba nga olina gw'oyagala surprisinga oba nga olina kyonna ekijja eri abantu baffe eri Shadia eri Faruku eri yenna bana enamba zezo ziri ku screen you can reach us Shifa omusanga ku 0782101569 0702562157 Shadia obulamu bulungi weeyagala nnyo mukama nnyamba nange neeyagala naye ngende ku kannyo nze ku kweyagala obweyagazi ngende wali ku nnyo ojja tuukawo insha Allah awo ku nnyo awo nange njagala otuukawo ngambe bana ekifolio tanneeyagala nnyo ntera komawo nti neeyagala anti oluusi osobola okubeerawo nga weeyagala olina byolowooza naye kati neeyagala ate sirina binstressinga tolina bikustressinga nze kannyo ako nkimanyi ebikyakalemesezza
bitonotono nyinamu obubanja banja nyinamu abamanja ate bakambwe kati awo kyo kyekikyanyemesezza kannyo ako nsabiraako mbamale bwe naabamalayo nga tewali ammanja omanyi ababbi bansuula mu mabanja kati bwe naamalayo abo akannyo yes kuba njagala nnyo okusasula nze ne bwe mba nga sirinaawo naye nga siina mmanja omanyi teofuna emirembe kati olwewabaayo n'abakubanja maama bikubya omutima waliyo abantu abatatya mabanja naye nze ngatya buli olaba n'essimu omutima bate noolaba ennamba gy'otamanyi oganfudde akyusizza ennamba ate mulimu abayomba abakyala babanja bubi kati ate ffe obaawo ne kukanya nga bakumanyi nti gwe shifa akugamba ngenda kuteeka mu mawulire naye wamma sikyabitya okusasula njagala naddala nga mukama nsobozesezza naye ate sikyabitya ebyo byokkeera mugambe mu mawulire nti shifa mubanjayo akakadde oba obubiri bw'oba oyagala teekayo it is okay teekayo kikusanyuse but era mukama nwana that's why I wake up every day byebimu ku bizibu bye tuyina nze byebimu ku bizibu byange era nga bwe mansaba essaala nga mukama nyambaako nsasula amabanja kuba mbanga manyi nti ngayina kati kyekyo wana nkubuulidde ebyama kyekyo siina birala byebyo omuntu bye babeera eyo ne bakusireteninga nabyo ngenda kukubira abagundi ngenda kukubira ababloga ngenda byebyo so kati nze byebyo nga bwe basireteninga abalala kati anti omanyi basirebu abasinga buli omu abayina ekyo kyabasireteninga nakyo kati nze bansireteninga n'ekyo by the way ne jasi wuyo ayitawo by the way tategedde bye tuliko kati mubuuzi jangu jasi tulina kyetukubuuza omanyi oyo yandi okumpi oyo awuliriza nnyo tulaba oba ddala abimanyi katulaba oba abimanyiko wama jasi ku bulamu bwange omuntu bwaŋŋamba nti obulamu bugamba butya kale ne ŋŋamba nti ndi bulungi Shadya nti mugambe ekishadya kye ekiriwo oli otananga ndi bulungi ate nnyo kati nze bikizibu kyange kye kinnemesa okubeera obulungi ennyo kyomanyi nga toyinaamu si kyekyo ekizibu kyange kinnemesa okubeera ennyo ekisinga okuneetera okweraliikira n'abanga teyeeyagala atidde kukyogera naye ng'akimanyi jasa atidde kyogera yogera nkukkiriza kyogere atidde yogera jangu nze nakyogedde totya yogera ekintiisa kale kisinga okunkanga ng'essimu zivuze aganye mbu tayagala kungeya mbu yeefudde royo mbu ayagala abantu bagaye mbu bambi ali royo nnyo wamma mabanja amabanja hayi olwo bamanyi okugamba totya ensi yonna bagibanja ne gavumenti bagibanja lesinze gavumenti buli omu n'omutima gwandi just bansireteninga ano buli budde ntugenda kuwa babbuloga kati mbyogedde babiweeyo mbyogedde babiwe banaye abanda mulaba nga bankoledde vidiyo eyo nyinayo kuba mmanja amabanja ago galeetebwa ababbi bandeetera setback ababbi ne bandeetera okwewola ku busente nsobole okuba nga nsigala ntambula okitegedde kogweko bibagambire ddala anti mune omuntu abeera abona like nze eddagala lya blackmailer omuntu ng'akedda ku blackmailinga nkugamba teekayo naate wobanga bwenaku omuwa nyina omuntu gwe mmanyi serebwe bamu blackmailinga ye bambi balina obwereere bwe buli mwezi alina obbateerako ssente okumala emyaka abireke babite okitegedde bambi bamuliisizza akakanja every month alina obbawa akakadde kati akakadde singa yali ateeka ku site ng'alina kizimbe kyazimba singa omanyi gyali nze shifa nayitako mu depression sikyafanze kawamma bafaani bange abalungi abandaba nyinayo kuba mmanja abamanja kambale waliwo nyinawo abantu bammanja balinga mukaaga banjo byalabye ne Shadya nkabidde kagambye mukaaga yes nyinayo ku bubanja naye nga obumu tubulwanisizza by the way twalina ba individuals nga tetulinamu ne bulooni
ebimu ku bye nayiga mu ddiini yaffe nga tebannaziika muntu babuuza ayinayo ebbanja okitegeera by the way nze nakiyiga ne bwe mba nyina omuntu wammanja mu bantu bange mbagamba nti bwe nfuna obuzibu bwonna bamanya baani ababanja okitegeera so mba njagala nnyo bamanye nti ne bwe mba ndina omuntu mugaa bino bitubikola ne bino naye nyinayo obubanja tukole kitusasule by the way si faking nze banteeka mu bantu abali fake I always speak out ayagala okuseka noseka you use it against nerito hope yita kyomuwulira bwakuba enduulu ayina okundaga nti munju wegattawo omuntu omulala ulira enduulu tuyinza omwerabira akuba sauti ogolaba naye nga by the way nze nagamba sikyafanzekka I've been through depression nze yantuusaako okuŋŋamba nti bagenda kunsala bannongoosi era depression nga manyi kweva mabanja kati naga acceptinga nga omanyi ntyaki mbu bajja kugamba abantu mbu mmanjibwa mbu simanya waliwo eyankubidde essimu oba yampadde voice ziri kuno ngenda kugamba abantu ngenda kufuna bloga gundi waliwo neyakubira babloga abamu naye babloga beyakubira bakwano bange ate ne bankubira nga shifa ne bampereza voice note ze ng'agamba mumuswaze mukole bwe muti kati waliwo omulala ate yeefuula nti yampa mulimu halo tukuwa surprise oliwa kati mbu ng'ayagala bw'atuuka wali mbu alaga agenda kumpa ssente za deposit mbu aleeta abamawulire nga bangi mbu abagambe wuuyo tumubanja mbu banteekemu nabitya luli awe wesaaviirangako kanyulo ojjukira wandabanga byebyo ne byali binsuza nenyina n'ekyejo bye byansuza nga ntunula naye kati tebikyasobola kunsuza nga ntunula but I accepted nti mmanjibwa era nnyina osasula before the end of this year I have to pay each and every one kuba nange njagala eddembe lyange okitegeera so atomanyi lwaki mba ntuula wano Shadia nenyumya ku bintu bwe biti naawe oba nawe omulala ndaba because manyi ngobererwa abafaani abayita mu bintu bingi so I feel I can touch their hearts some of them through my conversations and I'm sure waliwo atudde awandaba abadde emmere bagimuwadde ng'emulemye because abanjibwa kati njagadde amanyi nti ne Shifa akola ki obulamu nga butambula mukwano mwammanjanga luli ne mwana okulya naye kati ndya so balumya ate kati n'abasasula nfudde nga sirya kati ekirungi bagume kuba nkyogeddeko nti nnyinayo kuba mmanja era nja kudda njogere nti abammanja nabamala kubanga this is my platform bwe nga njogererako ebizibu by'abalala nze siyogerereko byange wayinza nobeera eyo muzira kisanaga akampeyo Shifa akakadde ako nga kabaako ge kasasula kubanga muba mmanja ate mulimu abanja akakadde kamu kitundu era nga tubasaba bazireete munenze tebatera kumpa bamanyi ndi bulungi babalowooza nsaaga nze babalowooza nsaaga nga nze naye nga bye bimu ku byandwazanga by the way nenfuna sleepless nights nyinayo bambi muzira kisa mukwano gwange eyanyamba nambuulirira naŋŋamba towalidde towebasole okuba bakubidde ne bagasima bagenda kukubira baani bakuteeke ku social media mbo bakubanja kati nambuulirira naŋŋamba so what we boogera nti bakubanja abakuwa emirimu bakumi okitegeera so kati mumpe emirimu nga mukimanyi bayibenze zange era zimpita zityo mu ngalo mpaako bendabirira okuva ddala ku muto asembayo Little Hope mpaka ku bakulu bennina abaomanyi ne bootamanyi ne zigenda ne mu kusasula abantu bwe ndyako kamere kendidde kati ate wali abammanja kati bwakulaba nga walinnye n'ennyonyi sente zikubula nnyina gundi gye nkolera gye nnanga entambuza okitegeera enewe biwanvu ebyo tubiveeko naye nga Shadia oli otya bulungi weeyagala neeyagala bwe njogera yeeyagala ng'aseka namu naye nga munnange abantu badde obiraba ebigenda mu maaso abalonzi mbadde nga mbiraba bw'abala bulungi obululoza obubala si bubala naye nga mbadde mbiraba okusinziira bw'obiraba golooza ani yawangudde
Eranze. Shadi yani yawangudde Nze. okakasa Wadde sibala naye era. Nedda sibba nawe nyine batubuulire ne mu comments era mwekiri. Twakola tutyo nga buli muntu alonze tumuteekayo mubale. Nze sibala naye era neera. Era olaba igwali waggulu. Shadi yali waggulu. Wanje? Yali waggulu Okay. Aba Jessica tebalonda. Lwaki bakugamba batya? Aba Jessica tebekwatanga video. Bagamba batya? Mwalimu ng'abantu mukaaga. Abekwatanga bo muli bugwabwe. Balakizale. Baddanga mu kuvuma buvumi nga bakumala ivu ne badda okwo ne bavuma mu kifo ky'okukola ki? Mu kifo ky'okulonda. Ekitegeeza very soon tugenda langirira omuwanguzi. Omuwanguzi yerangirira. Omuwanguzi taliko na kulangirira. Ate nange nkibagambye wamma. Toliko akuvuganya wamma. Dengere liba kubba dduka. Naye nga bannange kati Jessica omuwa bubaka ki? Jessica anze obubaka bwenyinza omuwa bulebo nti simuyinaako nze buzibu. Ate era simuyinaako mpala nayo noba nnogu sigamba nti nja kudda oba mpositinge kumuvuma biki. Tusigale waba ayagadde essimu nze yange ebeerako mpozi bakoba. Asooka okukubirako Jessica. Okubira ne tunyumya. Ne munyumya ku ki? Kyonna oba kumbuuzaako how are you fine. Ne mufuuka ba friend. Bw'akeera ng'ayagala mube ba friend musobola mukoleyo ne bu challenge mwembi. Mu video nga muzina kuba akuba dansi. Nze ndifaaniwe. Ekitegeeza kati ne bukyanga tugeze kati twamuleese tumukwesa awo munda ne tumukuleetera wano okola oti. Mutumireko. Jessica nkutumiddeko. Oba akozesa Jessica 256 omanyi woteekamu Jessica bakuwanye. Omanyi omusaakingako? Nze musaakingako n'olusi waba taddeko live nze nkiraba. Otera baako ku live ye? Kati notamanyi nti yeggwe abaako. Shadi yajjira mu ogenda olaba nga yogera ku Faruuku. Tamwogerako. Yeekolera ebibye. Mpozi bano ababeerako olusi bebaterebeeta emboozi. Kuba emboozi yaliwo ate nabo batuufu tobanenya. Balina okyogerako kuba ekintu kya trendinga. Kaakati Jessica omwagaliza kayimba ki? Serinnya omuntu waba oyimba. Mukwano ojja kukafuna ku kakeeko n'otakafuna. Jessica nkimanyi olina akayimba k'omwagaliza. N'abatulaba batandise okukomentinga mu comment section nga bateekawo akakomentinge tujja kamuwe k'olowooza nabo keeko ke balowooza. Nange kendowooza. Muwaakako. Ate nze wange wuwo. Jessica wuwo si wange. Singa simanyi buyimba. Toyimba batikogere ajja kakuba wali akaziniremu ate bw'okamuwa agenda nakakola challenge. Funayo akayimba konna okamwagalize. Kati asinga kwagala muyimbi. Gwoyagala kumwagaliza. Mbadde gwe mpita Jasi nannyambako. Jasi buli kimu talemererwa. Ate yeewaayo ku lulwo. Jasi jangu ntaasi. Agwe tomuwa. Alagala chanti sibadde. Njagala kuweza Jessica kayimba naye nga kamulaga nti singoze n'omugogo ne balaba kyokola nabo leero be bandiŋŋambye nkuteme ssente ne bamanya ffe tuli mu kukola biseera by'okukola nkozi bamuyita plan di mukozi ali kwezanyira couple table. Akayimba koba muweereza. Mujjawo simu ye. Nawe ate ni mujjawo. Anti era babadde bavuganya babiri. Bajja n'abajja. Nkozi kagenda kati akakayimba. Kagenda kati ajja simanyi tayita.
kati nakano omulenzi yansima oba wette nati era kati byolina okukola kuba naye alina bye yakola ebyali bikulumya ye n'alyoka nadda eri n'amukwata omunyigo amufumbidde tomufumbirangako ntanzi gyakoleka mubuulire kuba njagala onyiigire eddala naye womufuna kati womufuna naawe obimukole olina ebimulume yamukola atya nkugambye ojjukira we yakutwala eri ne mugamba akwesonyiwe ng'ali mu kwonoona bannaye yakwata Faluuku omunyigo neŋŋamba kiki kino nentuuka ne mbaawula namu bwe nti naye nga ne Shadia ndowooza ali eyo bimuluma yali tayoge yabiraba talina vidiyo gy'atalaba olaba ne ku live za Jessica abaako kati naawe njagala wofuna Faluuku gwate kola ekisingawo tulina omukomyawo agenda kufumba kuba Jessica yatulanga n'azoola eriisa ate kati gwe zimuulira ddala naawe ate tandika okukolayo ka vidiyo oteekewo wali ekifaananyi kya Faluuku nga bw'akola awo oteekemu akayimba tuli mu mpaka darling yasinga okwagala munne yatwala tegambye jasi tagenda bulwa kayimba kako ate oba gwe kakubuze okitegeera talemererwa okulemererwayo noono oyo nange waliwo olumu weŋŋamba bannaye kati budde agenda kwonoona tufudde azzeeyo ka pool table naye omanyi ye budde bwakola ye ali kwezanyira kapoolo musaleyo omutwalo oba naye nga bambi bo abantu abatulaba obubaka bambi batuwadde obudde ne balaba vidiyo zaffe ne bazisiima ne bateekako data waabwe ne batwagala ne batugamba ebigambo ebirungi ng'oggyeko mbu kulonda ani bati batuwa message ennungi eziraga nti abantu bafollowinga from day one kati obubaka bwo bampere ku bubaka bambi batwagadde bataddeyo obudde data kale abatulaba mbeebaza okubeera nga mufolowinga ne mugobera buli kimu n'okubeera nga mutuwa obudde bwammwe kubanga era omuntu aba n'ebyokukola agamba kati bano babali mu biki n'abiggyako naye mwebale kubeera nga mutuwa obudde bwammwe mwebale kwagala Mami Shifa okubeera nga mufolowinga buli kyaba ataddeyo n'ekirala mumuyambeko ku mabanja tabagambye byabwereere sibagambye byabwereere era bakuyambeko baleme kikulekamu wekka era olinakeera naganze Shifa weeyo obukadde 5 obwo obukadde 5 wabawo omu gwe tuba tusootinze zonna tuzaaniriza ow'ekkumi ow'abiri bagenzebaganyiza wamu mpolampola naye nga bambi mwebale nnyo sapooti zammwe zonna n'okubeera nga mufolowinga bambi batusapootinze abantu batwagadde batubeereddewo okitegeera naye nga bannange Shadia mu lugendo luno okusinziira kyemanya olina emikwano gyo babirabye abantu bo baani olina ekyokuyiga kyofunyemu mu situation eno nze ekisooka enjigiriza oba buvumu obeere ku ekyo olumu omutima mbu kubanga boogera bajja kunsekerera nze kusinga kale byensinza oyigamu n'ekirala oba kaŋŋambe nti okugendera ku ekyo omutima gwange kyegwagala nakyo okiyiza okufollowinga your heart n'okimanya nti byenkola sikolera mulala but noweemanya nti nze Shadia kikyenjagala tikyenjagala era nensalawo nga nze so birungi ki byofunye mu mbeera eno ebirungi byenfunyemu kyenyinza okugamba okusooka kale nfunyemuko ku mikwano nfunyemuko ku mikwano egy'enjawulo
Okay. Oyina webucha nowejjusa nonga nejjusa olunaku lwe navaayo mu kamera. Sirina lunaku lwe nejjusa. Toyina kyowejjusa? Nga abalala bonna basobola okunjajinga naye nze sejjusa. Okay. Ninga Faruko omwagala? Faruko omwagala. Omwagala. Oli wiringa okubeera naye? Kibagambe wali? Waliwo ababuusabuusa. Bannange bagamba nkukaka namukuwa kumukusibako bagambe Shadia. Kakati bannange bonna abalowooza nti waliwo nkaka bayigawe nange babiŋŋambako banteekamu ebigambo baŋŋamba kino nakiri byonna content yo content mwagala ate lwaki tukola channel olina okukolera naye ate era sigwe yajja noŋŋamba nti jangu tukole content. Thank you. Nze kennyini nze neereeta era nga kyendiko nkimanyi abalowooza nti sitegeera byenkola nammwe mulowooze byammwe naye nga nze kyenkola nkimanyi kyenjagala nkimanyi era nga ne Faruku omwagala. Teryankaka teryamunsibako teryampita nti jangu Shadia Faruku wuuno toyina musajja jangu tukufunidde omusajja teri. It's your life. Bulamu bwange era nze choices zo. Your life, your choices. Gwe yeesalirawo. Nze neesalirawo. Ku bigambo ebirungi bwe bityo nga nze nzizaako ekigambo. Nze mbadde ndowooza nti mbasiibule. Kati nzizeeko okyawo. Jas, soko ojje nkubuulire. Wabadde wano ebigambo ebirungi naye nga bannange. Saagala bizzaako bigambo naye ne ndaba nga gwayina ebigambo ebituufu ebyawaawo. Shadia alina kyayogedde ng'atunudde mu kamera. Abadde agambye nti abalowooza nti bankaka neesalirawo Faruku omwagala n'abagamba nti Shifa anjagalako content annoonya era nze yamwekubirira content n'enkola ki nemwereetera. So n'abagamba takizza mabega ate teyejjusa. Nempulyange ebigambo birungi nga ndaba gwawo olina ky'oyinza okwogerawo awo. Era birungi kuba bwe bw'obuvumu bulijjo bwe nnoonya. Nga just nali ndaba nga bulamu buvumu kuba ekintu oba okyagala olina okirwanirira. Kati alwanye? Alwanye. Kati ebigambo byonna bye bali mugamba n'abirwanyisa n'otabiwuliriza kuba bangi ababadde banoonya essimu yo abamu bagifunye abamu tebagifunye. Buli omu akubira agamba bintu byanjawulo ne bakulemesa n'ossalawo. Buli omu ajja mbu ate omusajja mwesonyiwe ate famire biki naye kituufu okuyimirira ku magulu go nga ggwe n'osalawo kuba kyemmanyi wasukka emyaka 18 oba weesalirawo. Dani abantu okutegeerera ate bakozesa ensobi kuba wowuliriza onakubidde agambye ate kola bwoti ate Jessica biki weesalirewo nga ggwe ng'okijje ku ntobo ya mutima gwo si bantu kugamba bigambo. Kuba omuntu wowoba omwagala mugenda kweyagala babiri bali ababa babigamba tebagenda kubaayo. Nze byebyo ebyange. Yes, w'obubaka abalonze kubanga mugambye obululu mwabubaze nze nabo baamu abongobamu n'abalonze tweyanziza tiimu Shadia ffe abaawangudde batiimu Jessica mwalondayo abantu mwalinga 15. Temugamba mbu nno batwasaliriza vidiyo bulijjo tuziteekayo nga mukola ki nga muziraba. Era oli abateyeerabye ng'ajja n'agamba nga seerabye buli omuntu amutaddeyo. Aba Jessica mwaddanga eri ku live ya Jessica nga mwogera bisongovu. Ajja tubuulire kye yalabye ne kyalowooza naki tujja munoonyaako Jessica. Sikyo? Weddireyo plan ndi mukozi. Oh my God. Naye nga mwebale nnyo. Shadia weebale butabeera muntu nti oyogera kino leero nkya abantu tebayimirira mu bigambo byabwe. Omuntu ayogera kintu n'akiyimirirako
abamu boogeza excitement, abamu baagala kamera ayitireko wano alinaaneko shifa, abamu agamba kati bwe naagamba shifa nti ndi ku nsonga ya Faluuku nsobole okufuuka mukwano gwe mulinaane, nsobole okubandabe mu kamera, okitegeera. Naye kyendabye Shadya nga bwe yayogera from day one, ebisoomooza bibadde bingi, naye Shadya takyusizaamu ndowooza ye, okitegeera. So ne lwe yalinga akyusiza endowooza ye yatunnyonnyola lwaki kyali bwe kityo, kyajja kitya era n'anoonya bw'akisolovinga. So we appreciate you so much. Nga tetunava wano nyina kyensaba. Tulina YouTube channel bagiyita Hope Shifa Entertainment. Twali tusaba otufunireyo ku budde, ojje otufumbireko kamere. Nti neegomba olya kamereko Shadya, neegomba okulabako mufumbiro nga mufumba ne Faluuku. Nja kujja. Ojja kutufunira ku budde. Onaatufumbira ki? Nze nsijjira fumba bintu by'amaanyi. Nja kufumba anti bitugambe tubitegeke. Nkoko nja kufumba enkoko n'amatooke n'omuceere. Nkoko, ttooke, muceere ate nze kasita kubaako ettooke. Naawe ate gw'onaalya mba pulaningira toliimu jaasi. Jaasi nina okumuwa. Waakiri naamuwa eyange. Awanise n'amagulu. Jaasi lwaki osanyuka owanika amagulu gooti? Yeetega. Oyina engeri gy'owanikamu amagulu gye sitegeera. Bulandi mukozi akola atya? Naye bannange naye nga kiri kitya. Okay, thank you so much mikwano mwenna ababaddeko, we love you so much. Bwe tuba twogedde ebitakunyumidde mutusonyiwe, naye nga byebyo tubaagala nnyo mwe bali kutulaba. Thanks for following, please subscribe. Naye nga bannange ata subscribing nga Hope Shifa Entertainment agenda suba ekimere kyo notajja kundaba. Shadya akkiriza tuwa ku budde, agenda tubuulira lwanadda, tulabe oba lwanaasobola okudda ne Faluuku, tulabe oba tumunoonyaako nga naye alina obudde batufumbireko ku chicken, rice and matooke. Faluuku wonno ye muntu wakufumbira ku nku. Kati okyagala oti oyagala mufumbe babiri, oyagala atuule wali omufumbire, gwe okyagala mu ngeri ki? Awo aba ayagadde okunnyambako era sikiina mbuzi. Musajja wanku. Nange nzifumanyi. Naawe omanyi ofumbira ku nku? Amma mufumbe babiri tokkiriza. Takkiriza ki? Oyatuule ate bali bafumba. Naye Jaasi andabikidde okufuga amakaago. Bannange andabikidde okuba bamulamu abagenda okuba nga bawa amate. Atandika mpola atyo. Anaabakkiriza okyala. Ebyo temwabimubuuza dda. Anaabiddamu lwe tugenda ofumba. Katusiibule lwanajja tufumbe. Bane mugende musubscribing ku Hope Shifa Entertainment. Kwe kugenda okubeera Shadya and Faluuku nga baspendinga a day with Hope Shifa. Ekisooka bo tebagendako ku beach nga Jessica bye baakola ki. Naye nabo bajja genda. Amanza amagezi genkuwa. Faluuku bw'aba atuuse bw'ati. Mugambe nange ntwalako eri gye watwala Jessica. Tokkiriza sembanga nakyo. Kati ate jjukirayo waaba yamutwala Ntebe. Wajja kyusaamu akutwala Kazinga. Olwo ffe tetuwerekera. Akazinga kaba kababiri. Mukwano nze ngenda si bayinza n'abavuga. Gwa n'abavuga. Tufuneyo akazinga. Agenda kuddira ebikola mu laavu yabireete muyammu. Ng'oyagala okuzinga. Buli wamu akayimba kawa buli wamu ayinawo akayimba, buli kyayogera ayinawo akayimba. Naye nga bannange wamma katubasiibule. Ate bano osanga balikola ne photoshoot ku Hypec Studios. Ekintu olina okkirinnyisaamu kisinga. N'aba Hosh Fashions ne babambaza ne bakola photoshoot. Thank you so much. N'amuliisa pizza. Oli gye yali talyangako. Ng'olina bingi ebyokuloopa, sente oloope lumu biggweyo. Yamutwala n'amuliisa pizza byatalyangako, kati ate gwe muwe byaliira ddala abirya abimale ku sowaani. Oli kimulume nti bye yamugulira byamulema tebaabirya. Ye bawini senkubuulidde.
kati ojja kukola bwoti ojja kumumbuuliza kikyali ani lwaki gwe tokimubuuza lwaki tomwebuuliza ogenda banna nze gambye nze ono alayira okwekiika mu banne paka amma Faruku ayagala nnyo ekyennyanja ekikalu ng'ate kyabboyira olimba jjaasi tabyogerangako nga yabikugambirawo n'omufuna mbuuza wamma mwebuulize jjaasi alimba bajja kuwabya wamma abatulaba katubasiibule tubaagala nnyo mbagambye Hypex Studios webakuba ebifaananyi eby'omulembe Hosh Fashions and Bride balina engoye ezakabi ezamalidaadi nnyo ddala Gomez gawuni changing dress party dresses mishanana sari busuuti amasuuti ekanzu byonna ku Hosh Fashions gyobisanga kale katubasiibule Shadia bale kujja tukyalirako munnange kale namwe mwebale kumpi naye ng'oli musanyufu nkyagadde kirungi kale lwasembayo tewali musanyufu bulungi nnyo bwotyo naye kati kuliko akannyo nkalabye kale bye obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate